mwebale kunegatta kwa ne mpaka ezo olwaliriza okufumba. Bukedde TV koli ne Shell Gas Nego TV mu mpaka zino bebaze kutuusaako. Jukira tuchanganya lero bwe twokya oluddako tufumba ate nga tunakutwala maaso tuba tulina okuzzaako kemabega twayo kinyama y'embozi okyajjukira ekiteetika twajo kyatya kankuzeeyo kolabe n'omuwanguzi yawangula atya olwo tudde tugende maaso. Katongolo chumu entangawuzi ebirungo ebigenda mu nnyama ewooma eya wano ku musanvu kiteetika kibogenda okulungisa byonna enkoko okujawula kubyabala kubanga muli 10 ngenda teekamu ku bbogoya egonde nga bbogoya bw'omulaba egonde bulungi teekemu akanaanansi akatonotono era egonde nga n'omuto agirya nate balamuzi betulina tetulinaako muto naye kusinzira buyinza okugonda ennyate ne bamiramire ne batawona buwombi kizibu naye ajja kusinzira ku baana balina ewaka agambe eno kantwale ku muwala wange kekigenda tegenda mukolere genda kukolera baana osobola kulabirira abaana agwe nowerabirira z'okufumba zeezo zituuse ennyama esobola okwawuka ku yabannange esebo ate nange ennyama yo nangirabye eyo yanjawufu bwoti bw'ofumba buli lunaku oba ofumba bwoti ku mikolo gyokka? Buli lunaku bwe nti bwengikola wano wali ku musanvu okay era kati njagala kati njirizamu akadakika katono nnyo ebirungo bijingire munda muli paka mu magumba nga nawe kenyini eggumba olulira ddala oladdemu ntangawuzi mweziri ssebo ate ku nkoko enkoko ziyosige natakamu ntangawuzi enkoko itekamu katongolo ne katongolo cumu n'otunyu tutono otw'enkoko n'ogyokya nga yeetwana amasavu gaayo bwagamba mugende koleseza akatungulu eniimu gariki agati ebisigadde byammwe toyina bamufumisa ameka muteereddeko wano olugulabi really ngawo n'omufumbo oti tuwako munnyo akawoga ako kootaddeko kakoze otya katusudde mazzi okakaliridde osaanise okay katudde ku nnyama y'embuzi n'enkoko ate amatooke gano kati ebirungo ki byokozesezza ebyennyama ebadde byokka nebyotoka ebyennyama kuseegali erikamumekanyanya nekuta akatungulu negaliki nokakuuta obadde obwoza okakuuta okukooza oba oburetinga obadde okuuta bikulako byongeddeko byebatakwadde nga bingi bulala pirata ayiiya ebintu ebitali enkoko okyeza mmeka nga esaniya mpitirivu enkoko eyo giraba oyota piisi nga nnene okasaba nagenda okugamba ti wanzibye piisi ku piisi era mufi lutono kitageera sembeza byolunze James Kasasira yafunye obubonero 7 Kasasira yafunye 7 Pilato yamusinzizaako obubonero 2 bwokka lwa nsonga. Pilato yayongeddeko ku bintu bye ate Kasasira byatabadde nabyo kuba buli omu twamuwadde omwaganye tumugamba ffe bye tukuwadde oli waddemba okwongerako by'oyagala naye abamu bakoye ku bye twabawadde kati bano ne basukkulumyako kyetwabaganye ekizibu empaka otegedde yensoma lwaki Pilato yasinzizaako obubonero 2 era yafunye 8 jetike kibalage jetike oliwanise amaanyi
bano ekitatika gye tuvudde mu mpaka z'okufumba bano ate enfumba yaabwe ya njawulo nnyo tulina kuwangula empaka za Uganda zonna ekika kyonna kyajja wano kokyambula twasomoka lwera tebajja kwebaka nanti bino ebigambo byebatusibirira entaana nga tuva ewaffe biriwa jjajjaffe yatugamba bw'ati baana bange muvudde buddu mudde obwami basibiridde entanda mugende mukole nnyo muve buddu mudde obwami kati ekyo kyetulaze wewaaba na buddu obirabye n'essanyu abaana gye baalaga omwana lye yalaga okusingira ddala oyo Piraato yawangula atya kaakati n'olwaleero tukulese mu katale akatala jjukira akatale kano kapya si kapya nti kapya mukakozesa naye mu nzimba kapya n'engeri gy'ebintu byogenda obbiraba entegeka yaabyo ojja kulaba nti bipya ofune n'enjawulo ne ku butale olwala bwe tubadde tukutambuza jjukira tulina obw'okukuba obw'okwokya n'obw'okufumba nga tugenda tuzuulayo bo abaayo bafumba batya naye olwaleero Wandegeya gwamanyiddewo enkoko ey'omukuuma eyeetooloola ate emmere yaawo wali ogiriddeko ye bw'oba wagiryako bagifumba batya be bakontayimira kye bagenda otulaga ani asinga okufumba emmere eno essaawa eno kankutwali mu kweteeka kwabwe tulabe n'abalamuzi amateeka bagenda gabwa batya mpaka za kufumba Bukedde TV. Banga mbadde enkola ya nakulabe kati ndi Wandegeya jana enkoleka Wandegeya naye nyongera okukola ki okuyitimuka Amanya agange bampita Nakyaze Maureen mpaliriza okweyunga mu mpaka zino njagala ndage abantu kye tulinawo abe Wandegeya nti tumanyi okufumba nzize nange neetabe mu mpaka za Bukedde mbafumbire Piraawo akyasinze mmere eno gifumbidde emyaka 18 tugifunyemu ebirungi tuweereddemu abaana tuzimbyemu amayumba kyekinsikiriza okujja ku Bukedde TV tumanyi nti Wandegeya yaffe tujja okusinga emmere gifunyemu ebirungi bingi mpereddemu abaana bange nzimbyemu ennyumba nguzeemu poloti ate era nakati nkyakola nkyasuubiramu ebirungi bingi ngenda fumbira abantu nange ngenda kuvuganya n'abalala nga nzize okwetaba mu mpaka ez'okufumba nga mazeemu emyaka 8 nga njagala mbalage kyensobola nti mmanyi era nsobola okufumba. Amanya gange nze Nalwoga Betty omulimu guno gw'okufumba emmere ngukoledde emyaka 10 njagala nange ndaga abantu nti nno nze asinga. Omulimu guno ngukoledde emyaka 2 nguweereddemu abaana 2 bali Makerere abalala bakyasoma nzimbyemu amaka mwendi kati ne Butambala ewaffe twanazimbayo amayumba era nkulaakulanyizaayo ewaffe Butambala mu mulimu guno. Era ekimpaliriza okwetaba mu mpaka za Bukedde kuba nekakasa kyenfumba nina obumanyirivu obumala kubanga emyaka 15 nga nfumba emmere mu woteri mu katale Wandegeya si myaka mitono egyo. Funga Piraawo oba yakutega kumukere bakwe teka ugambye mmenyi era njagala kulaba Piraawo yakulaba kirongolo osobola okufumba oluwongolo lutabeko hafu ekoko endala zobolooza nozikalirira eva mmenyi etawanokoe abafumbe
eba presentation yo leeta sakulya kati endagala weziri Robo oyagala kukindiza mu box eba presentation yo zeetaga ofunula presentation bweneesiikiriza okulya ofuna amaazi segera newongereza mu bucket Ndoza nawe onjulira nti akatale ddala kapya kubanga n'enzimba ogiraba ebyoto byabwe si ebyaffe bye tulina eri nti masiga nti ki ate nga si byamasannyalaze naye ate nga byanku biraba byebyo byamanda g'okozesa ewo kikuwa pulaani ki tinawe osobola okuyita omubu wali omubumbi nakikubumbira mu kiyungu kyo ate bikekkereza omuliro gugenda mutono wadde nga kyofumba kiba kiyidde okweteeka gwaffe tukulabye bwe tutyo kakati sawa gye tuddako tugenda okutandika okufumba naye nga tunagenda mu kufumba Shell Gas Nego TV baba ina kusookako tutwalako ewalala wa mukuwummulako